kakati bano bonna bampuuga b'otunuulira abali mu bino njagala obatunuulire Mabikke yajja teyafuna kaadi naye nga yali asuubira alina okufuna ki Mukaaku teyafuna kaadi ekyo kirala tuleete omulala ani Kasibante ate va mu kufuna gwe bamuteekako yamukola ki genda Munyagwa ayogera ki Munyagwa mugobera bitaliiko naye naye byayogera era akuba eno lwaki Kaziwe Basiiru n'awangula Munyagwa kakati olwaleero Mpuuga kumujja mu kibiina bamugamba stepping down ali ku ki Bwanika kati noonya abantu abo bonna buli abali ku luutu eyo baliwo lwa lubuto ono atujja atya wano ku mulyo exactly ekibiina kyatongozeddwa tebatakabana kuleeta nkyukakyuka Uganda. Munnamawulire omu mutabani wange yambuuza ekibuuzo ne mugamba kana kino nkyogereko wano njagala oddire family bbiri njagala oddire omukulu President Museveni omuteeka we ne maama we ne mukyala we Mama Janet oddire Bobi Wine ne mukyala we Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyira embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe gambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo ku mukutu guno kubuuzako nti osibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo otudde olwaziza n'okusomozebwa okulala asotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze Matiya Ssekanjaho nina Haji Muhammad Kizito Kaloole mutunuulizi wa nsonga munnabyafaayo tugenda kwogera ebigambo olunaku olwaleero agenda kusooka kubuuzeeko Haji tukwaniriza buuza abantu tutandike puroguramu y'olunaku olwaleero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abatulaba mu budde bwonna gye musize gye muli kubanga puroguramu eno ekolebwa naye abagirabira mu njawulo eriyo abeebase kati eriyo abazuukuka so obudde bwawukana mu continents Canada, America, Australia, Africa n'ebitundu ebirala bwe bityo. So tubeebaza mwebale kuteekako komenti naye nebazaako kimu komenti zonna ezize zibaawo zonna ezisinga obungi abantu baziteekako mu bukyamu oli aleeta ekirowoozo ng'akiteze naye bwe tuddamu ne mugamba takiwakanya. Ekyokubiri waliwo emabega attacking yalinga y'amaanyi ako akati nga bw'oyogera ku bigambo ebikwatagana ono ng'oli akiraba bubi nga bwe nayogera emyaka kumpi emabega oba giringa 5 ne mpaka 26 change egenda kuba nnene nnyo nupu mujja giraba nga abantu abagiddeko baki naye abantu bayompa oli lubi ekibiina gwe Kasajja gwe KNRM naye kati ekibiina mugenzi okukitunula we tutuuse abantu bendayogera enopo tekyali abajja luli bona tebakikola ki n'abaliyo babuliddwa bakola ki we badda ne bagaa katugera tubeera kubona obufumbo tulina kyakkola tujja kwesesetula nga obudde butuuse tuyenza nnyo Haji manye twali wano wangama twali twogera ku DNA nga ekyo kisinde nongaba ekisinde kijja kufuuka ekibiina tugenza okukomawo leero nga kyafuuse ekibiina kyavuddemu Democratic Front bakitongoleza mu bitundu by'e Masaka ekyoka kyonga kyo okutongozebwa nekijja mu kisaawe kiina enjawulo gikisobola okuleetawo mu byobufuzi by'opposition. Kakati ekibiina ekyatongozeddwa mu message yonna gy'owulira kanzire mabega lwaki ekibiina kino kitongozeddwa era lwaki ebigambo bino abali badde mu kiti ekimu nga batulaga nti balwanyisa obukulembeze obwo bw'NRM obukulembera President Museveni lwaki bonna bakyusa kati emmundu bagitunuuliza ani Kyagulanyi. Kakati omuntu yenna buli lwakujja ku mugaati abantu bano bonna be tulina tebaliyo kubanga balina kye baagala ennyo okukolera eggwanga basinga obungi
baliyo kunsurvivize ntya nze ng'omuntu ne famire yange kino ekirongera kukizaayo mu 1970 kitandikira mu 1969 omukulembeze yali omukulembeze afuga eggwanga lino olwaleero pulezidenti Yoweri Museveni yali akyali mulenzi muto nnyo bw'amaliriza emisomo gye Tanzania yatuukirira omuntu gwe yali asinga okuwa ekitiibwa bayidawo omuntu gwasi yali asinga okuwa ekitiibwa mu nsi muno pulezidenti Museveni ng'ogyeko kitaawe ateeka okuba nga yali Kaguta yali Nyerere owokubiri yali Samora Machel abo abantu abasatu kitaawe mugyeko oyo wanjawulo yamuzaala ne mu abo abantu ababiri baali abateeka mu kiti kikye kakati yakwata ekkubo n'agenda mu Sasaani wasangibwa pulezidenti wasangibwanga amaka g'obwa pulezidenti bwa mukulu Nyerere kakati bw'avaayo n'amugamba bw'atuuka n'amugamba ne misumo ngimaze sirina mulimo nti n'akwata essimu n'agikubira omukulembeze yali afuga omukulembeze w'ensi endala akubira omukulembeze w'ensi endala asabira omwana omuto ow'emyaka egitasukka 27 amusaba omulimu amugamba nti owaayi nti nina omwana wano asobola okukola muwe omulimu naye bw'oba omuwe omulimu ate gumuwe mu ofiisi yo ajja kukuyamba n'oli yadde oba yali tayagala nnyo naye yagaana okutemawo mukulu munne n'agirako ne ritenireta essimu bw'ejja naye ne ritenireta yakola ki n'ajja afuna omulimu mu ofiisi y'obwa pulezidenti ng'ali ku desike gye bayita nti yali ku research bagiyitanga GSU General Service Unity. General Service Unity kitongole bwe kyateekebwawo abazungu nga ekitongole ekyalinga ekikesi ekinoonya abamanyi b'amateeka kisobola okutokyalinga katonda kutuuka mu ki kakati omukulu oyo President Museveni yali ali ku desike eyo nga namba 3 eringa semwayi ebiseera bye yeyo yennyini mwe yava bwe muba state research mwe muba semwayi n'ebitongole ebirala ebifaana bwe bityo kakati yali namba 3 kitongole ekyo kyakolebwanga President Obote mwennyini ne kibeeranga namba 2 yali Odekono Cheni yali kazini we mulenzi omuto bwe baali baawula region no Munyankole bano balango bamuwa ekifo ekyo namba 3 neri batiribusa mu 7 President Amin abakolaki kakati omukulembeze w'eggwanga Uganda okukyawa President Amin tamukyawa lwakirala olwa kifo ekyo kyali kizitowa nnyo kumujja ku mulyo naye teyanyiga lwakuba nti yali alwanirira nnyo eggwanga kubanga ffe Abaganda tukaaba nga tetwetaaga Obote ekyo Museveni lwaki yasooka najja n'alwanirira Abaganda yes of course bajjajjaffe bakyawa Obote bubi nnyo yatakinga Buganda mu 1969 lwaki President Museveni yali alwanirira nnyo emirembe lwaki teyasooka kujja kulwanirira Abaganda lwaki yakola mu gavumenti eyo kitegeeza naye kigendwa ki lwali lubuto n'akola mu gavumenti bamukola ki kati bawamba yayisibwa bubi nnyo yakafuna akalimu akalungi exactly kyokka omusajja aba mu family yatasobola kugula yadde wheelbarrow kakati afunye omulimu ate mumujja mu bukulembeze kyekyakyayisaki kakati bano bonna bampuuga b'otunuulira abali mu bino njagala obatunuulire Mabikke yajja teyafuna kaadi naye nga yali asuubira alina okufuna ki Mukaaku teyafuna kaadi okyo kirala tuleete omulala ani Kasebante ati va mu kufuna gwe bamuteekako yamukola ki genda Munyagwa ayogera ki Munyagwa mugobera bitaliiko naye naye byayogera era akuba eno lwaki Kaziwe Basiiru n'awangula Munyagwa kakati olwaleero Mpuuga kumujja mu kibiina bamugamba stepping down ali ku ki Bwanika kati noonya abantu abo bonna buli abali ku luutu eyo baliwo lwa lubuto ono atujja atya wano ku mulyo exactly ekibiina kyatongozeddwa tebatakabana kuleeta nkyukakyuka Uganda munnamawulire omu mutabani wange yambuuza ekibuuzo ne mugamba kana kino nkyogereko wano njagala oddire family 2 njagala oddire omukulu President Museveni
omuteeke wa ne maama we ne mukyala we mama Janet oddire Bobi Wine ne mukyala we wateeke wali oddire Mpuuga ne Bwanika nabo bateeka wali mbamu abantu bameka mu kisenge guba mukaaga mukaaga kuteekawo box 2 eya president ne yani eya Kyagulanyi president yalona n'omukyala obwo bubiri ne Kyagulanyi alona n'omuki nabo abafuna bubiri tusigaza bumeka bubiri bano babuteekawa Kyagulanyi gwe bawo tebasobola era bwe tuba tugenza okuba akalonga tugenzaawo president Museveni agenda kuwangula 10 bana ababiri bateekamu eri box ekyo sikirinaako nakukiruma mwaya ajja kiyombera akikole ki kuba ajja kiyombera naye ku bifaananyi balondooli tekiriko kibuuzo ekibiina tekinnaba kujja kulwanyisa pulezidenti Museveni kyazze okwongera okuwagula ku buwagizi bwono kakati kyo kijja kufuna essente olw'ensonga nti ekibiina kibeera registered kirina essente gye zifunamu electoral commission kati ababaka bamala okubeerawo Katonda bwana naye abaali ne bafunayo ababaka 5 naye nagambibwe nti ekibiina ekyo bwe kireeta ababaka 5 mu parliament ejja zenja kiwa sharuti batano bwe bati abo ajina atende bikate kuisa ne kireeta ababaka aba nga kati sofa kina ababaka ndo bino ebintu biwulirize byenjogera era bwe muzze muwakanya byembadde nzijankola ki ojja kudda wano bwe tuli babala bwe basibira mu amawulire gawagunto gakuba olwaliro biraba ku social media ichuli nadde ebintu byayogera byonna nga ebintu bizibira ibikomawo naye nga mufu kwekiri kakati naye bwe ndi banfudde olizza butambi bwafuna ababaka 5 I will salute that man. Yes. Kakati mulimu ebintu byotunuulira n'olaba nga bwe nkugamba Kyagulanyi yeeta ababaka bameka 5 ne bwana aweze babweka 10 tayinza kuyingiza ababaka basukka 30 mu parliament kasita abo mu Buganda bo banaayitawo naye bonna abasigadde gavumenti erina okukola ekisoboka kyonna okulaba nti tebakola ki tebadda ekijja kukikola nga bwesobola kakati kyekino ekyabampuuga Mpuuga tebannaba kukola kibiina n'olunaku n'olwo nti bazze okulwanyisa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni emmundu esooka wa Kyagulanyi ekyo kimu bajja kufuna ssente mu gavumenti kubanga gavumenti eziri gavumenti etufuga yekolera commission ssente zijja kujja iPod bwe nebeerawo ne bafunayo bana bafunye bajja kufuna abantu that's all tewali kirala nebo balaga nti balina essuula epya mu opposition gye bateekawo mpolampola okuleka nti basobola okukyusa obuyinza era abamu ku bawadde aboogeza abakulu ku mukolo ogwo ye Muhammad Nsereko president wa ecological party kakati Muhammad Nsereko bamuteekako Nyanzi gwe mbadde soogeddeeko Nyanzi teyesimbawo kwani ku Muhammad ng'avaawa mwene yupi exactly Muhammad yawangula exactly kyekyo kyegamba naye ayinza okuba happy manyi gye yayita okuwangula bali mu kkooti kitegeeza yafiirwa ssente nnyingi mu musango ogwo okusobola okujjayo obuwanguzi exactly eggwanga Uganda bw'olitunuulira obuwanguzi tebumala bujja ku mukeeka ne bugaba amazima weegali naye olina okuteekamu embeera ekutaasa okwongera okukakkanya oli okumwogeza amazima oba makyamu basi matuufu osobole okufuna kyokola ki kakati abantu bonna b'otunuulira mu luutu eyo tewaliiwo kikakasa nti bazze kulwanirira bukulembeze buyinza bwa Bannayuganda tusooka kubaawo tutya ate si be bokka eyo nno lindako si be bokka abantu bakyajja ojja balaba kuba kaadi zino nazo zikyajja mukumaliriza ogaba kaadi zirindeko ziggwe ogenda kutunulira kkala endala noona agenze naye nga no kaadi yagisaba byayogera bye bino ddala byayogera bye bino ne kaadi ezimu obumiina ye process ya kaadi yabadde sokkiriya yenalabako bwe neeba nga yeetambudde bantu bajja kufuna kaadi zaabwe nalukola yali sokkiriya teyali kakati bw'oba otunulidde era olwaliro ku baaliwo nange vooti nalingiwa Nalukola kituufu yes but bye boogera ground tebaginnyonnyola etya
nti ground 60% yo yenyini tebaginyonyola nga beni bo wajja kuzine basoma gundi afunye va ku ekyo njagala odde wano mu process ya debate y'abana abaaliwo omanyi obuzibu obujja okubeerawo debate ekifuula okubeera kiriya gundi njagala omanyi ekituleetera obuzibu ebimu mu paalamenti okulaba nti lwaki nyononefu nnyo ekigenda ewala fe abantu tulina contribution ennene yetucontributinga mukono ne paalamenti y'eggwanga Uganda tuweerezaani ekyo nakyo kikulu kasita tugaa tuweereza abanaalya ekyo nayo yemu ku nsobe esinga okuba ki tumuweerezeyo naye alye exactly ekyo nakyo kibi nnyo naye mugezeeko okuweereza eddoboozi eddoboozi litegeeza ki nti omuntu ne bw'anaaba ayogedde nga tebakoze kintu naye akyogedde kisigaddewo okusinga okugamba nti ono ye waffe ono aziika nnyo ono aguze omuloka gwonna baguyita muloka obagombola agigulidde boodi abantu ne batuuka n'okugula boodi za luddo mu kibala nga kivumenti bimupi bagula boodi ezo naza kivumenti mu mwaka luno omusajja boodi zawali mupi nno okugerogera naye amapeesa gagize eyo naye nebeera kivumenti ya muntu kumutwala mu paalamenti kakati ebintu ebimu bituba tutunuulira omuntu ayinza okujja nga tomwetaaga naye ate omuzzukulu mubale mu maaso kyono bw'anaayimira ku podiyamu kyayogera kubanga omusajja omulaba abo eriyo omuntu sipiika gw'alonda n'amutunula ng'amanyi agenda kuwogera Anita Amongi tayebwa lwaki abantu baga nti Anita Amongi akwatibwa nnyo gundi ono kuba ono batandika n'omuyita owa NRM Ssemujju lwaki buli kiseera bamuwa omuki asobola okwogera talina nsonyi ekisooka kyayogera kitegeerako okumanya nti kyayogera kitegeerako bamuwa point of vista batya wano nga abadde ayogera newabeera yes awo n'akukubirawo ggwe ansa yo aba agirina ogitegedde tatamwattamirwa mu biki era ogimuwa bwoti n'ogiranaga ogenda okula nga gyakuzeemu kyazzeemu oli kyekyo kakati abantu sitayiri eyo tebeetaaga kukola ki abo bagezaako n'okuyamba ku mmwe bannansi okubeera nti gavumenti bagiteeka ku bunkenke yes kakati ekyo kigamba nti baba balonda tuleme kulonda muntu aziika nedda mudde ku nkola ya Buganda eyedda enkola ya Buganda eyedda Ssekanja olina akuzaala akuzaala yabanga musajja mukulu wa mugagga naga Ssekanjako nti tugende mu Mombasa nga muvuga tuleera n'ogiyiga nga bw'ogivuga mugenda naye naye kuliko ne tani boy wammwe naye muvuzi waki ne mugenda muze n'abaganda omugaga Ssekanjako nno nti nina emikolo sijja kgenda kati mumukole ki ne mugenda trip 3 accountability agenda okutuuza ku ttaka nga tozikola ki nga toziraba n'amayi omwana ono atandise okuzannyira muki omulimu naga Ssekanjako nti bakumbuuza tayinza kugamba ndi nkugobye naye bakumbuuza tebakola ki lwaki nzija nzekka ate ng'okuze kuona akole ki nga tuleera agiwa ono agenda okuzza ebitabo nga biri kiriya nga gati Ssekanjako nze muzaala mulimu guli bwe gutiriira Ssekanjako twaba okyakola ki kwakananga gwe tokyazzibwa eyo yenkola ya Buganda leka kuddira mwana Ssekanjako nannyini kubanga olina loole ekampuni agikuba ekigu nga ate eriyo bato babakola ki abajja Ssekanjako mujjeeyo mubeere naye mu nnimiro zammwe mu tulakita mutambule wosobola omukuumira oli buli lwaleeta muganda ga Ssekanjako okwata kampuni esigala ekola ki eyo ye Buganda tuve kweno enkola nti mpa mwana wa gundi mpa mwana wange ekyo kimazeewo eggwanga kati bw'olona atunuuliranga Nuupu nti mwagala buli muntu ereete bantu beyeetaga yula buyuzi nayo tejja kuba na mugaso eri eggwanga ejja kuba teyambye kuyamba ceki buli wokyekika n'omuga naye gundi sente zino kale gavumenti ejja kulemerako kubanga obuyinza ebulina naye musigala mutegedde ti sente zino zibayisizza ono aziriiridde wano gavumenti bwetebako checking and balance temusobola kumanya budget etambula etya temuyinza kumanya nti ono yakutese n'agenda azuwa ow'ebikaji bitali byaffe
Lwaki gavumenti okwata sente oziwa ebikajjo nga gwe gavumenti woli wa agriculture. You have a minister of agriculture. Take a sente ogambe gwe agriculture nti Kawanda Research ne University tukuwadde. Okubeera nti gwoli atyaka mu factory. Sente zisigala zonna newe ziba zifa nezifiira mbana abantu bafenga nabo bagajiddwa omuki. Okusinga ogenda okuleetanga oziwo foreign company zireeta aba foreigner batika dola bazizeeyo ewaabwe kisooka buli wafuna akasente agula dola neyeyongera okuba ey'ebbeeyi. Sikanja kutaba kusasulira atyaka n'ojja Kampala gula dola. Kizibu. Ogula kikugasa seminti. Noganda ebbaati. Ekigasa eggwanga kyokola ki? Naye oli tagula bbaati tazimba wano. Ogenda okuzanga dola buli kiseera eri mu ki? Era gwe gy'okyekingawo tuna nnyo mu bbanga ly'okusasula emisaala dola ekyukawo ng'omwezi gugira. Erina okukyukamu. Olw'ensonga nti abagula baba bangi. Oyinza okusanga ne wiiki lwaki dola erinnya Abachina bagawoze dola bagimazeemu. Olwo batutte ebintu wa? Olwo batutte sente bwe baleeta importation bwejja dola n'ekendeera batunda tewali agigula nnyo. Bye bintu byetaagisa abantu okucekinga gavumenti. Kati tuddayo Masaka. Omalamu amaanyi era omalamu n'abantu amaanyi nti tewali kikulu kisobola kuva mu DF n'abagikulembera okujjako bo okufunamu ng'abantu. Kugaggawala kale mu bufunze kulya ko baliko. Bati mu kukakasa abantu bano babagamba nti bali be muliko si batuufu. Baani? Bana Makerere Kavule. Yakati mpuga mu kwogera kwalaga nti bali si batuufu Makerere Kavule. Ffe tuzze ne solution. Makerere Kavule baddewo bbanga ki? Ndoza kubanga 2-2 mugumu. 2-2 tasooka myaka 5. Tasooka myaka 5. Ekibira tekisooka myaka emeka? Myaka 5. Ab'ebitiibwa babaddeyo emirundi emeka wano? Mpuga abadde mu Uganda by'obufuzi okumala emyaka egisukka 10 n'omusobyo oba 15. Giringa 2. Exactly. Ne Muganda Nkasiba nti wange namulonda we wafuka Kasubiri we naakulabye. Naye abaddemu. Mukaako abadde wano. Mabikke abaddemu. Yafuna sipase vote yaani. Bisanja binga 2. N'awangula n'omusajja yali asinga sente. Oyo Mabikke yayita n'omugagga omu okwavuwala wano ku Muyenga. Nyumba 2 zaagenda. Nga bamuvujjirira. Ateekamu ssente. Wantu walinako abamwesibako bali 2. Tumusiima oba okyamujjukira waleerwe. Lundi yamugamba Siraaje. Yali musajja mugagga. Yali ku Mabikke. Professor Semakula Kiwanuka. Yali ku Mabikke. Si kumuwa. Ngamba beesimbawo mbaddiye. Ne bakozesa ssente mpitirivu. Abamu ne baluzinga n'amayumba gaabwe. Mabikke ne bamuwa sipase vote. Yes. N'abawangula. Babaddewo. Baleeta impact. Gye bakoze ku gavumenti ya Museveni. Kubanga ebitwogerako emyaka 2 babadde bavuganya Museveni. Siga nti babadde bakola naye. Badde bamuvuganya. Mubateeke mu check. Resistance bateekawo ne mugaye n'ensonga nti ensonga eno gundi bwe yali mu parliament yakola kino. Mulyoke munonyono w'emyaka emeka? 5. DP etandika 1954. I think so. Eri myaka 7 yegenda myaka 6 n'omusomi. Ow'emyaka 4 tereetanga ku babaka. Ngono beyaleeta. Why are you blaming this boy? But bamulabanga so lutalo lwa struggle your position. Ekibuuzo emabega baalutuusaawo yalusanga ne balutta. Nti lwali yadde. Uwa. Dr. Besigye ye mukulembeze. Nti naye sooka ove ku Besigye. Bo Besigye nga tanajja baali luddawa. Abamu tebaali naye. Be bamusookayo. Be basookayo era Besigye. Be basookayo Besigye. Besigye wa 2 2 mugumu si bwe kiri. Besigye wa 2 Besigye wa 2 gumu. Exactly. Mukaku yaliwo ye. Baaliyo babaddewo. Okitegedde kuva 96 abantu gye bali emabega. Kakalo lwaki mujja ne mu blaming ono ebintu ebiganye mu ggwanga Uganda mbiteeka ku muntu w'emyaka 5. Bane sirina bwe nnyinza kubeerawo. Kati ekyo kankive ku bano this is petty things bano bonna bamukaako. Sibalaba onyunga ensonga enkulu katudde ku kintu ekinene ffe. Nkwatibwa ensonyi. Ne nnyimirira mu maaso g'abantu.
nga mpuleminga ebintu bitagenze bulungi mu ggwanga nga mbiteeka ku Kyagulanyi. Nze nerabira mbalina kwebalanga Feria. Ebitagenze bulungi mu ggwanga. Ebitagenze bulungi mu opposition, bali ku opposition. Mu ggwanga, already kati va mu opposition ejja ku checkinga ffe. Opposition ejja ku checkinga opposition. Ejja ku checkinga ki? Kati kanzire ku kintu ekinene ffe. Abali mu government. Okuba naffe tusobola okubuleminga tugamba ti Kyagulanyi. Y'omu ku baleese eggwanga batatambula ki? Kyagulanyi abuzaabuza abantu. How? Era tubagamba nti abasiba katambala. Nze nkakasa mu myaka 40 ng'okutta obukulembeze. Ninawe nali tuse no gatisiza nakola campaign nga Kyagulanyi azze. Kyageza kola campaign mugende mukole campaign. Campaign yayigamba nti mutunule byenkoze. Bwema mwagala mumpate mwagate mukola ki? Yamumpa. Full stop. Mu myaka 4. Nga bano bazo kuvuganya abalala. Kale kankuwe kino. Yebera message yo. Kankuwe kino. Mukama Katonda akola ebyamagero. N'amala akola ekyamagero. Nazzo olwaleero President Idi Amin. N'amuga nti beesimbewo ne Kyagulanyi. Amin yawangula Kyagulanyi. Abintu byenjogera biri wala abantu ekyo saagala akomye okukwezima na President Museveni. Oyo automatically Museveni yamukuba. Ani ngamba Amin yakuba Museveni. Oyo yamufuwa dataliiko kikyetagisa. Ekyo tekyetagisa. Iyo tewaliwo debate. Njagala muleeta Amin. Katonda naga nti bane muzuukiza. Bamuga Kyagulanyi tukwetaaga nnyo. Nerinda mu katono n'atereeza ebiriwo onojja kukyali muto. Tebayinza mutwala mwemba yangu. N'abavubuka mukozesa ya mwana omanyi nti yindako ekisajja kino kirina engeri ekivugamu ebintu kati kutereereza ekkubo okitegedde. Kyagulanyi lindamu. Kakati oyo ye mukulembeze atakuba kampeyini. Oba ofunye message y'emirundi ebiri. Ndize myaka 4 saali tawonye kuba kampeyini aligambye nti mmwe Bannayuganda ku TV mutunule byenkoze. Bwe birungi mu mpaka lo temwagate mu mpaka lo. Arrogantly. Nimbata. Ninteka butesi bantu kumanya posta abaana bazopya batamanyi kifaananyi kyenkola ki. Ninkitimba ati bifaana bingi okuba nabyo. Akabonero basi. Kakati gwe olwanagane nebyenkoze eki. Bwe banga Bannayuganda musimye okuba nti no tugwe mutala bakola bati ayina atanakola kyakoza ayina kyabagamba mumuwe. Tujja kwebulaminga ffe kanga bwetwebulaminga kwani. Amin yayogera ng'ekigambo mugenda kunjulira. Nze kitange omuto eyali adda ku kitange yali musajja si musiraamu. Kitange yasala mu maka ga kitawe yekka naye yali yakyawa Amin oyo naye nga mugagga agagawalidde ku Amin. Kitange musajja mugagga nnyo naye yagera agende naye nga akaleediyo twakalina nga waliwo gye baayitanga ey'e Tanzania eyo leediyo ya katuko naye ng'okuwulira bulago tosigaza naye nga tukawulira mu kitanda kiro taata akateekako kana akatono tateekako nnene kaba nkatono k'amanda oba abiri tukawulira awo mpola boogera ebivaawa ntula amawulire nga Amin agaba nnange mundiddemu olukwe naye mujja kunjulira nga taata akagenda ekisajja kyo kigende tukyakikola ki tukyakyagala. Eyali avuga emmotoka 3 ng'asula mu Ndeeba afudde akuba sigiri. Akuba ki? Sigiri. Ekitanga adda ku kitange. Yali avuga 3 mu budde bwa Amin. Abuuza. Yesulira mu Ndeeba. Bulungi nnyo maka gana sitapangisa. Yasooka kupangisa ng'omulenzi omuto. N'akula n'azimba mu Ndeeba awo. Muno kalina 3 zipaaki. Olwaleero omugagga gw'olaba bamuyitaani ali awo. Ndeeba musajja makanika. Mwerabidde. Yakolanga emmotoka ya kitange service ng'ate azikolera waka. Ali awo mu Ndeeba. Kitaawe oyo omuto. Tata yadda ku taata yennyini. Agenza okufa nga akuba sigiri. Naye yagamba nga kino ekisajja kikole ki? Kitegeeza yali tamanyi kyayogera. Yali tamanyi kyayogera. Ebigambo bya Amin byajja mu maaso. Tubijulira kati. Mubijulira kati. Maama wange gwe yalina omukyala. Ekesi y'ebizigo yalinga bweti. Yaki? Ekesi y'ebizigo. Waliwo omulembe ogwo gwaliwo omulembe ogweyerapisa obulungi. Ali mukazi mweru naye nga yeeteekako akazigo simanya ambi simanyi nivia simanyi nze manyi n'okutestinga we nayigira n'okutestinga sabbuuni omufu ow'abakyala.
kuleta polisi n'enkuba mu olwala bwenti n'afuwa evvu kagende ekitole kasaleeta akatole ng'oyo mfeeke nabirabira ku mange ne mugamba ekiga ne mugamba maama ani ntomwetaaga nti simwagala agende ne muga kesi y'ebizigero ogiraba nti ng'omwana omuto okitegeera ndi myaka gyange oba 12 ne mugata maama kesi y'ebizigero ogiraba oyinza obutaddayo gikola ki gifuna kyokka mwana wange olaba tubirina ku mulembe gwammwe niyo ogwaffe ogujja afiiridde Kasejjere ng'alima atakwatangako kumpi atagimanyi nagimanya ye yali moddo w'omundeeba wonna ku pikoko ye yali sire queen mu ndeeba wonna nga buli mukyala ajjawo buli kizigo ekipya ajja taata wange Nairobi kesi eri awo ajja bujja n'asika n'awaako bano ku mugaggaze okitegeera ku pikoko waliwo akaduuka akatunanga ki akatunanga ebyo bizigo by'okweyolesa by'abakyala ng'omukyala asiba wa maama kulaba kiki ekipya ekizze taata yakomyewo Nairobi yaleese ebipya kakati ensi bwete bwegenda etambula kyenkugambye nti ffe twalowoozanga amini nti muki ate saawa entugenda okulaba waliwo ebirungi byeyakolaki kinkuddiza negamba nti Kyagulanyi saagala kuleetako ffe tatulabawo naye ku Kyagulanyi gwebusuubira nti alina ebirungi ebiringa eggulu tayinza kuwangula amini kitegeeza mini Uganda yagikolera ebintu amakula why not ibyo nalabako kinakugamba nti byenjogera kwa amini nalaba nakwatako I'm a street boy Beringi kuva ku radio one eggweramu Wambalaka wali kuliko emmoroka 3 toyina kyonnyumiza nakubuzaabuza banka obu Uganda ebagizimba njira baawo yes utambula obyo bonna emiti bagizimba wetuli awo waliwo emyololo egiri awo emyololo gigenda myaka kumpi 5 n'omusobyo bankaaga 5 ekijjo olabe ebbanga bagizimba wendi wetutambulira wetusiiba Beringi gaye yavanga ku radio one Buganda nge yagitwa wali awakyali mulamu yatwanga Beringi mutabani wa Kawere bamuyita Musa atunda mipiira waggulu awo yali mwana muto nenga kitaye wa mulembe nnyo mwana yavuga emmoroka ku myaka nga 8 nga tumwegomba teri atayigomba 8 ng'oyo mwana avuga emmoroka mutabani wali mulamu era mu bantu abamanyi life n'omala omugwako n'omubuuza oyo Musa n'akukkiriza okuba ku interview togenda kukkiriza nseere bwe yali oyo mwana ng'avuga emmoroka myaka 8 teri wa Kawere yatuwanga Beringi ennene baba azijjangawo ez'akatapira era nga zakatapira zino eza tractor ennene nga zituvuga ne Kasiri mutowe wa Birikadde ne mulamu tafwanga tuva ku radio wano gyolaba ogirabe William ogirabe ne tuyita waawo wanze mu round about mpaka eri wansi mukoona gakulike morokezi Simon Sengendo yasubulanga golodi kuvuga kupe lujolo na eriko 308 yagirina ena yaliko 380 kupe lujolo sanda jaji ngo busapu alina bugundi bubu papa baba bugundi buno bwabo olwala abantu kivola nti abantu bamba abantu tebayambalanga fulati nga ya rabba fulati fulati yabanga yaleza my god buunya my god kakati obwabo kibutegeeza kirala nti omuntu eyasobolanga okukola mu nnyumba y'omuntu teyeegombanga kulya woko Christmas gwokozesa omukozi wo teyeegombangako kujja kulya woko Christmas aba bulungi equipped wamusasudde bulungi naye ayagala alina bagenda okuleeta maama wange ajja baba banakunaku abo maama wange ajja ngenda mufumbira tudde amaka njagala otunuulira amaka ku Christmas wabeerawo amaka agazingiza amaka 30 bane mujeeka teri agaana naye uli ng'oyitaani ekyo nakyo kitegeeza bwabo yes okuziika okungi abantu baziika lwaki baziika mmere agisebo mubamu abantu nga ayagaddwa mu kuva mu bulamu bw'ensi abantu ne bamuziika research gwe nnina amala tekindeetagisa kunkolera research
nze nyinze kubafu bayitirivu nnyo ate embeera nnyo mbiyungu. Ndi musajja musiraamu nina ensobi gye nkola. Bannonda nnyo okkulira ebbaala kubanga nzimba street kuoyagala kiba kuwe kino siriiko muntu gwabera ku store nze bera ku store bwebere emmere nze ngabe emmere nenkubuuza gwe DC gy'otwala eriwa nti waliwo abagenda okulira eri sowaani zirina baleete basimbera ni wanze bikwate iyo nenkuwa plate yo nokola ki niyo kino kidise kijja hani mu nyumba eri mulema bavudde eri nemuga sowaani nazireese gwe sekanja kukwate iyo ninji kukwate nekujako ekidisi ekyo nompe sowaani nekuterako iyo kati niyo olwaleero abantu baziika kulya okitegedde kyova olaba nti tewaliwo woligenda ku mulambo nga tekuliiko bantu edda mu kuziika waziikanga Ssemaka ne maama nga nompaka sitaziika n'abaana wakati bakola ki kati olwaleero omukyala agenda n'ayonka ow'ebiri amuddako ow'enajja ow'omukaaga n'abeesobola abo bebejjirayo essuwaani naye n'asooka gye tiya kintu abaana bana abalina wana bakutte buli mwana amugirayo essuwaani ono tannafuna mmere ne gwakutte wano kalogero kwange buvaayo mpola kavuira mpola eyo sayini ya bwavu mtu okusiba emmere y'olumbe abantu basiba ebijanjaalo sibotya akawunga n'ebijanjaalo mmere etabuka yes kakati ebyo bintu bitujja twogera kofu bituze tukola ki tulaba olwaleero byenze bagamba nti abantu balya leftovers olose chuliko bonna bali ku masiko ku mawoteri amanene eyo ensawo jajjako teteriimu kirala tegenda mu mmundu ensawo egenda mu mmundu oze na uniform toweyambudde oddayo waleeteddemu ki ensawo gy'oleeteyo ku mugongo eyo gimanyi yetuweeka giramu ki oze oyambadde uniform oddayo oyambadde uniform emmundu ereebeeta kiki ky'oteeka omwo etwala mmere sayini atwalira abewaka exactly si kwagala nnyo naye embeera bwete bwekola ki bwe bwavu bwenkugamba agira bugizi wano bwete alina okuba nga ate wagonje bwenyeri bano bawuyita bw'abeera ow'empisa embi naye tagitwala tebagimuwa ekisaya kyeyisa bubi temukiwa mmere naye agirako bugizi bw'ati awo sekanja kaze n'akaana awo kakuttekuttemu buno obwana busire kwini kasula mu kiwuunya tekalidde kyaggulu ate kakwefulako ntekagala kola ki keeyitaako ebbeeyi ne kakwa enkoko bw'ogiguze bwe bagizaayo kyova olaba abavubuka obwavu obuliwo njagala ogende sekanjaka otuule mu javas abavubuka abasinga obungi puleeti ebeemu ya muwala kuba kimanyi tagenda kulya omwana tagirya ono yazika wano yanze ndi bulungi kubanga kano kagenda kwepankira mu mmere gwe ng'okola ki olyanga kisaazi obanga atalya saidi yaki ensi kati twatuuka awo yes edda potugamba nafunye olubuto essanyu ekyo kyokka kikugamba essanyu naye kati ngamba abaana abawala bonna bwe mbawa advise nemuga nti love is my boyfriend nemuga nti akati genda omutestingemu nemugamba era mukubire nga oli wano mukubire omuteeke ku lawudi kiki ogambye ki kankuddire ninakudda mbadde bize wano naddamu n'agikuba emirundi nga mukaaga nga tekyagenda kakati eyo sayini ya bwavu sikuba nti beetaaga ngenda kukola ki n'omuwala aleese ebizibu kisooka sayini esooka yakuva gyali kudda wooli eyo kipeso n'ogisobola ekyokudda batazzi nina okumufuna wakola ndiwo ku lwa mmase ndi muntu mulamu kuwero siti bagira bebanyimirizawo omwana muleke mwana tosobola muleeta tekubeera mu mbeera yo tosobola naye bw'oŋŋamba nze omanyi nyina kati byendaba nga ti mbiraba nga ebitagatta aji bw'oŋŋamba nti luli embeera yali nnungi nti kati embeera y'obwavu weeri naye ate nga Uganda nze mu kulaba kwange ndaba nga Uganda egenda ennyo mu maaso okusingako luli abantu bavuga emmotoka ez'ebbeeyi abantu basula mu z'apatimenti abantu balina amayumba amalungi bagasoose leero oyo muyenga gwolaba yenna aliwo abantu bavanga nansana nga balina muno amayumba emuyenga abantu basoose kuzimba leero
abantu ebitundu 8 ku 15 ku 19 ekyapa kyabanga nga bakyebakira mitwetu olwalero bw'otwala abagagga ku bagagga 10 ebyapa 20 bw'oba obifunye ku bagagga 10 nga byebiri ewaka 8 biri mu banka byo automatically tiri ko kubuuza 8 biri mu banka okufuna 20 ba kivumenti nnene abagagga abo bonna gubola bantu nsi ebibuuza genda okibuuze abaana baffe bonna abawole emmotoka ze bavuga baba ngoba ku mulimu gwe gulina garanti kyovola bantu abaana bamu babeera ku mulimu forever oluyingira bwoti baga kakatisogo tubuulira badde osula wa environment nga sinungi jamu biki ne bamufunira akayumba ak'emitwalo 8 ka apartment ne bamutwala ku looni luguna kana karabu funa akafuna kamili kali mu 10 n'omusoba 8 basala ku mwezi oyo alivaawo ntasobola n'omusala gusigalawo tasobola kuvaawo yes abadde omuntu yagulanga emmotoka mu busobozi bwe amala kutuuka kwoyo n'amanya kati kino proyekte yange nina okuzimba kubanga ekibanja kyaggwadde ebyo yali enteekateeka yali yaki kubanga edde enteekateeka y'eggwanga Uganda abasajja balembalemba okulembalemba kwe kutambula wakati w'essaawa omwenda bamaze okulima bagenze mu kibayita ekitawuluzi yesitense ne batuula abali awo n'oyingirawo nagawa sekanja kunoyo ageze tatukwata mu kirevu sekanja kali ku kyalo avubuse otukwata mu kirevu kitegeeza ki tudda kubaka abasajja bagamba kitaawo sekanja kakoze eki akuze wali mugize n'omufunira abantu wakola ki wagira kibategeeza kufunira ku kibanja bunanyizibwa olugendo bukola ki butandika wali kiraawo sekanjako ndikwata ejjambo eyo mperekereko tema akati ako kasimbaawo oyongereko mu maaso katono simbaawo genda kwali simba walisi aga nti awo wawo tandika okulima enkeera toddamu kusula mu nju ekyo olukimugamba oluvaawo osula mu yambuzi musula nambuzi tekaliyo totwalanga boys quarter twasulanga mu nyumba z'abakitafu abasajja abasiraamu balinanga boys quarter baali bangi nnyo abagagga naye babali ku 10 nga kuliko 2 3 4 abasajja abasiraamu abatuufu ne boys quarter twasulanga mu nyumba z'abakitafu naye olukugamba ekyo mu stensi n'avaayo nga amaze okukigula enkeera osula mu nyumba ya mbuzi naga nti kakati nti weekend ku Sunday nti tulina okutema emiti nemukkirira nakutemerako ne banno batema ne musimbe ne mutandika okuzimba enju okitegeera ennyumba ne mugizimba n'otimisanga ne mukabuga ne mutema emirabba ne mutema essubi obutongo bwo tebwabanga buzibu bwe buli n'amazzi we gali nga mukola ki nga bamugamba nno kakati ebulemeezi eyo maka ga gundi eyo ndo nagenda ku lumbe waaliwo omuwala bano babuulira babukubaganyamu bwe twali ebulemeezi ku lumbe waliwo omuwala famire eyo simbi kati bano nga bakomunikatinga gwe bakugambe sekanjako nti giragirako mu katale awo tufune ekigattogatto tetujja kgenda gye tugenda tugenda ku lumbe swagala genda nga tolina n'ogulayo ekigatto oluusi oyambala nakiki n'onyweza bugwa oyambala ki n'okola ki n'onyweza bugwa ne mukka ebulemeezi mugenze kukyala ekiwasisa ebulemeezi bwe mwekyanga ono wagenda okukeerera okunoonya transport ng'obusungu bukoze eki era kyobola tebawasanga ku kyalo n'ogenda ebulemeezi ne balaba omukyala ne bakola enteekateeka omukyala najja gw'ovudde mu lwokwana olw'okukwata mu kirevu ky'abakadde bo bano ofunye omukyala n'obuvunaanyizibwa obukoze eki eraga nti muwala nti kati nazaala nakwatagana ne muwala we emmere agijjawa ne musimba kasooli myezi 4 nga ebijanjawo ne kasooli mukola ki biri luddawo abantu abavuga bodaboda bantu bonna bali kunanga tebamukuvuga bodaboda lwaki tuli emmere y'e Kenya tekyali baana balima si yakyuka setup yavaawo dda ebibanja babibagobako n'ettaka yes anti byebimu ku bizibu ebizze muki mu bwavu ebimu babagobako mutuufu ebimu bagobako babitunze niye obwavu obuliwo abantu beekanga batutuze ebintu nga tebakola ki
Chufu kituufu abantu bagoba ku ttaka. Ate naffe twalinamu obugayavu bungi. Juzi wano Katikkiro bwe yabagamba nga ndi mukwate ekyapa mu ngalo abantu banyiiga. Tewali goba ku ttaka nga alina kyapa kye. Kiba kizibu nnyo. Nante ettaka liba liryo. Basinga obungi batugoba ku ttaka ery'ebibanja. Nante ow'ekibanja tabawata. Anti Kigambi abamu batugobako mu bukyamba wala batugobako mu butuufu. Nsobola okugenda ku kibalira na kigendako nga nagendako LC yampaawo. Ate LC wemala okumpaawo nannyini ttaka bwajja n'abeera arrogance tetumukkiriza de kutugoba mu lukuŋŋaana n'olwo. N'agamba ekimbo gy'abanyala bino kiki. Eriyo alina obusobozi nti nina ettaka lyange lirino. Buliko abantu bwe bati n'oli n'aliyita mulaga bajja genda. Alina obusobozi oba baagala bate baagala bajja kukola ki. Nze nga bampa bamuwaamu sendezewa Kampala nga gyababuuza mbeetaaga nga baga tewaliiwo ki. Ko tekuliko alina ndagaano y'ono. Kati ye circumstance ey'emu tutwala okukola ki. So mulimu bagoba mu bukyamu mulimu bagoba mu ki. Kakati embeera egenzedde bonkana mu nsi egenda efaananya ensi bw'etyo. Setup yaggwawo. Tekyali mwana atuula na muzadde. Twafuuka bakiwagi. Kazende ayogera ki? Batuyita n'abakazende talina kyatukola kyatugamba. Ayogera ki? Abamu nga batuufu. Bukyanga aba ku nsi alinga kinyonyi yeebojjera bwebojjezi. Kati omuyita nga talaba kola makulu g'omukola ki? Naye luli omuzadde we okugamba nti fuluma enju olaga wa? Sula akugambe ve wange. Olaga wa ku kyalo. Oba mwana mubi nnyo buli wolaga bakubanga bakuba ki? Kyenvala bamutabani bwanga oyagala okukaddi okuwangala mu nsi. Ffe gye tuli olwatwagala kuwangala nga Kapa. Kapa manye wangala etya? Kapa ne neighbor agigulira amata. Kapa ya muliraano ataliiwo. Yayinza okufa enjala mugiwa amata. Weewale nnyo okuwangala ng'omuyaayu. Omuyaayu buli ogutuuka mayinja. Mayinja tegunda kuyimirira ne bukuba tegunda kyegunda kulya. Bakuba bukubi. Kapa tebayinza kikuba. Kakati ezo embeera ezifaanana bwe zityo zetulina okuwangala mu mbeera nti olwaleero obwavu ensi efaanana etya lwaki tuli mu circumstances ezifaanana bwe zityo tukuziddwa tutya abantu twava mu nteekateeka eyateekeranga abantu kubanga eggwanga Uganda national planning tekoma bukomi ku gavumenti national planning etandikira mu ki waka omwana abeerawo wakati bagamba n'amanya nti tebabba kati wajja minisita iza kukola ki niyo omwana akimanyi nti gundi okuyitawo yabba bubbi so naye agirawo nga solution emutuusa wali ate eriyo abaana baka nga akola mu ki naye muzadde we amubuuza namugaa naye gwe mutabani wa gundi gwe twayambanga wano ng'ali bulungi gwe oli ku ki naye ngaomwana waali abeera mu mbeera eyo tagala kukola ki talagenda okulaba nga taata we naye munyiivu nnyo naye bwagenda kivulaba nti abantu babba ne minisitule bagitwala naga ni minisitule yange kati ajeddiza so sekanje kolmuke kwewuunya nsi naye bwonnyonnyola aji obwakaakati nze nga ndabanga obutagatta ndabanga ekitali kituufu gunyonnyola gyonnyonnyola nti twayuuya bwayuuya mu Kampala n'emirirwano naye ng'abantu ndaba akati kankuwe ku kino oli munnamawulire njagula ofuna abantu aba bataano gy'osula bavubuka obateekeko obudde asimbule ewuwe omugobere nga ajja mu ttawuni oyo omuteekeko ewiiki okwate okubiri abantu aba asimbule oba atambuza bigere oba alinye kabooda mugoberere atuuke wakola ki tulwana okuyingira emmotoka nga tugenda mu Kampala neetusuula naye wano olwana ogikola ki taxi n'ogituulamu neetuuka weekola ki n'ovaamu n'osooka otunula bwoti wodda naye olina kadulesi tuba ne bwadulesi waffe mu kibuga omwo n'owegobera n'otuuka mu lukuubo n'osika akameezi oba n'otuula wootudde liba teribuse omwana n'ayitawo ndetera kamera awo kubanga tuba bayala n'akaleeta n'otuula awo n'okalya kacaayi n'okanywa n'otandika okulaba osasudde otya embeera negeragera ow'emmere kuba ow'ekyenkya aba mulala oba oteleyo ow'ekyemisala naye najja naye n'ogisaba baateganye ali awo n'omutunula ne yeetoolako ekizimbe n'ayambuka wale wa munne
namubongako nagenda ngaita madoka nga abonga nakomawo teyaze kola azze kukola naye azze kola ki ekyo kibuuzo kyenjagala kugambye genda onoonye gwe noonya abantu abali ku neighbor otambule butambuzi n'abavubuka ojja kumanya kyenkola ki kakati semuzi ekyemeza bwe asoyingira ekibuga buli lunaku nga talina kyakola abantu kitana ku 10 abayingira mu kibuga Kampala talina address kyagenda kukola wanje yes ogambe tenaji kinana ku 10 abayingira mu Kampala tetulina kitugenda kukolamu tugenda kubahatisa okubahatisa okumanyi yes nobatisa ka unajja kuntuma ngende ko wale college bwenti ate ne ujja wera onda ate address ntuziddukako awamu tuziddukako waliwo lwakutuma n'agenda agwa mu gap ngambi nnyo ne kitoola n'otodda kubanga obaddeko n'ennyonta wali noga naayiiya ne muddiza awo n'okola ki kati kanzire ku mwana w'emmere oyambala okera ku macha n'onaaba n'oyambala n'oyingira Kampala nenga tomanyi kituufu kyogenda kukola naye nga woolaga ka address we kali mu area w'osobola okubeera bakyalibo bakumanya we bali awo bakumanya munyumya emmere n'ogiriya owekyenkya ayinza okudda awo n'osalamu address gwanindako papa ki naawe biseera ebimu biruusi oba osasulasasulayo naye wala obigaana osirika mubooti ogenda okulaba obudde bukola ki bugenda bikyagaanye neweetoolola ekizimbe n'odda awalala onaagenda okujja okumagamba gundi nomulabyeko wano mumpe ku simu ye tewali alina simu ye wano ekituufu oyinza okuba nga tewali amanyi ennamba yo omuwala n'abeera naye n'omuwala ali ku condition omuwala asasulwa pasenti kati bw'aba yatunze essowaani 10 nga kwagenda okufuna enjawulo eno nga tesasuddwa bamugagenda kyova olaba onsanga abaana nga batabufu osanga omusajja wa suuti omwana we tomumanyire bisuuti oyambala na bya bwereere kyokka amuzaala kaddiidde bwereere oli emmere y'abantu olina kyosasula naye noono bamugamba twagala ssente eyamuwadde emmere ate naye yamuwadde emmere tayimu etuuse owina eyagala ssente yamuwadde ki naye ajjayo yabbanja ate n'ow'omuwino eyabimuwadde okuva ekabaale obumonda ayagala ssente naye yabugya ekabaale naye waliwo yabukuŋŋaanyiza obuntu yabukoze eki olaba lutini y'obwavu bwefaanana ndaba amabanja nga gali ku lujegere kuva kabaale mu nnimiro okutuuka kuwuzalidde akammonde n'olaba omusajja mukulu myaka gyange kawala kamuwalabula ka myaka 22 bwe butambuza emmere obulusi tebuliweza 2 kaddiidde bwerere envizi kumeze n'enviri nga kakana bamina koga kavuma si lwa mpisa mbi kali genuwinire waliwo ekintu ekikakutte enkya kayinza obutadda kufuna wano gwe nkolayo mbi owabaganzi bo kuba owabaganzi b'emmere yange todda wano sijja kuwa mulimu kakati omwana bwakugwako kuwalabula akuwala bubi nnyo eyo yesakamusenzi mutuwangaalira kati bwe bwavu bwotegeeza bwentegeeza sipeso zikyakola zikola ki mweziri mu kibuga nga zikola ki zivuga abantu bayitirivu nnyo nina ne bennagamba omanyi wakuba tefiiru nina bennagamba mikono gyakuna nembaga nemugenda kuva ne bawakana nembaga mugenda naye muteeketeeke gye mukola ki nembabuuze nembaga mugenda sipeso tewukyakola n'otuukawo n'omulaba n'omubuuza wakafuna beka n'akafuna omu wagivuze kuva kiwaatule enywedde amafuta ga mitwalo eki n'ojjawo n'ofuna abantu 2 n'osanga omuntu alina emmotoka nga naye tasasula kusasula mmere yasinye 4,000 owa sipeesa alina emmotoka be bamu abasinga okubeera mu mabanja g'emmere ababooda booda nno kaliko erimba era kyova olaba nti abantu bangi nnyo omulimu gwa booda gugenda kubeeramu abantu bangi erimba kuba yo tetuulwako bbanja boja tatuulwako bbanja kizibu nnyo okuwola oli wagambira booda aba azirina tuula kakati oyiye emmere asobola ogisasula naye n'omulimu ne gumulimbalimba n'akaddiira awo gatalina kyakola kuba nagwo si mulimu boda is not a job bangi tebayinza kiwulira bulungi naye nze njagala kugamba kyoteekwa kuwulira si kikunyumira weewalanga nnyo sekanjako ekigambo ekiwoomera obwongo buno onyumira ng'oli abunyumya emboozi n'ogira mu bwoti wekyegendereza ebiseera ebingi kibadde njalasi naye ekigambo ekikunyiza n'otunula oluli nga kigambye tosobola kunyiga genda okyebakemu nyiza okugamba ekigano ganine muzeeyo okunjereka bwati kiki soka weebake
oyinza okugenda okwesanga noga nti naye bwewekiikinga munoga naye muze ekiyaŋŋambye kyaliba ekituufu wano nakola ensobi sanga bwe naalikoze bwe naalibadde mukiriwa mu kino kati special butakola kitegeeza emmotoka nnyingi abantu abasinga balina amamotoka gaabwe abantu tebakyalina ssente ekyokubiri booda kyovola ne banka zino zonna zolaba tezikyalina mirimu giri awo banka mobile money yazimalawo banking sector naye bwegenda okutula n'ogikola analysis obulungi naye erina eddibu ddene we are not banking tukuumira essente mu busimu bwaffe naye ng'omuntu yalibadde mu milioni 15 sobola kukola ki naye kati tusuubula milioni 15 zibako ku ssimu oupgradinga waliwo esukka noga nti banenze ndi musuubuzi wa bijanjaalo naye ntambula bwendi saagala kutambula naki naye n'akasimu kaake kano akakola bizinesi ene yawano ne bakugwira kuba kati bonna bonna boolaba abo abavuga emmotoka baba tagitenga ne babagwira nagateeka mu pini namba yo kabaka ka mobile money nga kubeera kena esatu kitundu zibaako ezo 15 naye nga ziri emiliyoni waliwo akasimu kwe zibeera kali kyenjojo gyasuubula ebijanjaalo alina gye yakakweka olutuuka wali wano baziteekako n'agenda n'akajjayo n'agaguugiza emmeka n'akusindikira kakati banka nga tekyakola ki naye ekola kitono kati abasuubuzi abo emiliyoni 15 ogenda ozigattako abasuubuzi abaliwo mu ggwanga lyonna tuba mu triliyoni naye nga ssente zikuumiddwa ate muki yes nene mobile money nayo ndowooza erinako naye kati waliwo erina regulated naye waliwo kyekosa banking sector teyinza kubeera 100% erina kyegikosa so mukulabako obwavu bungi nnyo ate sirabako ngeri gye bukendeeramu oba lwakuba nti luli walina ssente oyinza obba nga luli walina sinze ensi yalina nza kubuulira ensi ggwanga Uganda lyalina bwe nkubuulira n'enkubuulira ebyali embalala waliwo omusajja bamwitanga Haji Mali Kajingo so yazaala omwana ono omuwala gwe bayita Sala Kajingo kitaawe amuzaala oyo mwana muto nnyo ku baana baani abaana ba Haji abaana ba Haji abakulu baali bazaala Saala oyo yes oyo Sala Kajingo Haji Mali Kajingo wekazaala Nyamunuuka ewa ssezaala wange gyenkola ki gyenzaala abaana gyempasa gyenzaala omwana nga asooka omukulu Haji mu biseera bya Amini amafuta gaatawaanya abantu wano ng'alina omwana yasomeranga ndowooza yasomeranga Bugerere awo ly'Abasiraamu essomero ly'Abasiraamu Namagabi ebugerere eyo lyali essomero ly'amaanyi nnyo nga Abasiraamu bonna b'embala batwala nnyo abaana baabwe eyo alina baasi n'agamba baasi nyenkyakala ngenda kuza kuleba omwana wanje nkyajagala tugende tulabe agamba Haji ati nkyagala tugende tulabe ki ku ssomero baasi agivuga okuva e Kazale Nyamunuuka wali mayiro ziringa nga 6 okutuuka embalala agireeta e Kampala ebuwegenzi nga n'amafuta tewali agirimu abantu nga 4 obwo bwe bugagga okitegedde okibayita obugagga kati olwala omuntu alina emmotoka okwepika ogenda okulaba omwana amala kuyiiya nnyo agenda n'osanga omuntu olina aliyanga olonda ate nga nnyiniyo yalonda baku ebyo nalinga ebusega wali ewa Mandera nga nsappulayingawo bimatiriyo tumatiriya nenzija ntula wano ababeeranga siteegi y'abakitatta lwakubiranga abantu kati nga mbeeraawo nenengera emmotoka eri ezijja eize eyite wano oba eyite wano kuganga niyo gidayirekitinga mangu nga yakava mu laawundi wawe ekola ki wawe ina okudda liba teriri busa ne wajja mukwano gwange nga nyimiridde eno ebbali genda okola nga ayimiridde ali muki aliya agenda we Masaka ateekamu bantu afune ez'amafuta yes so yagula emmotoka nga tasobola kugula amafuta no bintu obwavu bubeerawo emmotoka si kyakwejalabya emmotoka si kyakwejalabya naye time etuuka n'ogale baneeza amafuta nga teziko n'alyaga tugenda e Masaka naye waliwo ekizibu naye amafuta tegakola ki twalina kasozi wali awo ye Nannyini Sun Beach Nabugabo
Kasozi bavadde bavubuka okuba kitaabwe mugagga abaana bagagga yagendanga e Japan e Nairobi naye bwe yatuukanga tiyagendanga bwe yabanga agenda Japan wa nga agenda ajja na taxi okuva e Masaka n'alinnyawo n'agenda naye bwe yavanga gyavudde okujja n'agenda mu paaka Kasozi okutuukawo baasanzeewo tewali asasula wali mulamu wali awo alina ekizimbe kiri awo wali ku Ntebe Road oba kyekiriko ne water oba water yazimbawo neighbor ali awo Kasozi yenanyini Sunny Beach Nabugabo bwe yatuukanga mu paaka mwenna mutuula bwerere eyo polisi ye mwenna abalimu kyogamba ennaku zino tewali baana basobola kikola bantu abakikola abantu babakusendeza gavumenti kaba bagulira mmere ba Brian White obadde obalaba babadde balina zaabwe ezibadde zaabwe basemwanga waliyo balaba akyapangisa ennyumba agiyita yiye ayonoona ssente esente zaawano weeziri olwaliiro ninga z'abaana abamu abalimba abeepanka abatalinaaki ssente kizibu nnyo omugagga akasuka sinde nnyo obubi kati ngaabo naye ono yamanya nga n'atuula nti baganda be Masaka nti tugende Kasozi mulamu afuna ssente emyaka 18 agagawala 18 Haji Muhammadu Nsamba agagawala emyaka 18 atunyumiza wali musajja wa Mwanyi wali muliddeko ani nakola Haji Muhammadu Nsamba sa ali saidize na Musereji yazimba we nakola pamita Haji Muhammadu Nsamba atunyumiza baana bange when nasira nenkola ekyeya monti bwe sente zengenda okufuna okusooka okukola ngenda kukola ki kugenda e Makka naye sente zinasooka okufuna myaka 18 n'agula Fiat 110 bayu WM 5 bayu bwetyo alina 18 naga neyama ogwaddako yali Makka mulema benjogera ku bantu ene wava bagundi abo wali awo bakagabo kagabo jafubutuko no MP twaha kagabo Bukoto South bali eyo Kiwangala mulema 27 tata yajabuzi wano tata mwana mulenzi akoze oba yasubulanga biki tuba tuli awo ekino mulema jatatuuka naye no atula bwati okuyimira okusobola okulengera eri bamuteredde wakatto agiguze 27 years yali kali kavubuka naye nga kampi mulema agireesa avaamu awo ensi etunula mulema tata agiguze empya mu Ekita Uganda Limited naye kakali ndoza je bali batono nakugamba teekawo road block abasajja bali kunaja nankumbi ku ntebe okwo atunula bwati alengere emmotoka eva ku ntebe tagiraba gundi nga totambula ulidde wa abuuza waki abantu bavuga kamunye bali mu motoka bali mu mayumba gaabwe ge bavuga bamuga emmotoka egudde ne bamuwujja abamu tebadda abasajja fu twakula bakamyufu bagulanga zikamunye ngaze kamunye ku mulembe gwa fugu gwonna kalinga kameza k'abakazi era yali emboozi tooka eriwo kiki mukazi nawe wakyabuta nkulire kamunye 10 ku 10 ekyo tekyaliko story kati olwalero ogigula n'obeera ku kkubo ng'ogyetegereza eyiseewo yakavuga lutumbika webale nnyo takulaba oli luddawa ayimiridde ennyumba egenda bamugaa nti egenze ne bamuwujja ennyumba egenze abasajja baalina essente agiswaibu ekyakatebe batabani be baganda bange webali ekyasooka yajja wano yaba yali aze kukima muntu Makka waliwo sikaali yali onajja apangisa weyeebaka haji aba yeebase n'abantu be nemoga nti haji nti tetumanyi budde buweze essaawa nya zikoze eki era nti cheki out ya saawa mmeka obuddamu batutamukootugula haji abuuza sitegera gye mugamba ti andi munnange essaawa ziwasasudde zikomanya haji ne mumpita neebase nti saawa nnyo obudde bugize nti n'agamba haji munne munoonye ennyumba afubukawo n'ennyumba weeri emuyenga awo yagigula munoonye ennyumba banzuukusa batya ennyumba ng'agyebakamu kumpi mwaka omulundi ogu y'abaana be bamulindwa we bali yazimba Nansana oyo mulindwa yagaba mukazi we yagaba muwala we ng'afumbirwa awa sipiika yagamba Sekanja mutabani nti munnange mwe muganda w'oyo abadde alina ennyana yaawe Manju abadde anywa kututa anywa kututa mwannyoko oyo gw'otutte kakati mbadde nti anywa kututa n'akanyama kamukola ki kamuwoomera nnyo
ne wabaddewo ennyana weeri emmanju awo ogende naye afunemu kuki ruta yeye yagaba ennyana taata ayogera ekyo speak ali mu kidaala agamba mutabani watwala omukazi amuwa ennyana omwana abadde anywa amata ewaka kitegedde n'akanyama akakola ki kitegeeza famire gyavuddemu ki naye muli bato omwana ono ayinza okukaluubiriza omuguliranga akaki ate akalowoozi bufumbo butabankane nga alowooza akaki otuta neki akayana akumujja agenda nako ogera akayana kamunyi lusubi yasooka ku Masakarooti kamunyi empya tuko genda egula ennyama y'omwana nga sente zivaamu zijja abawadde kamunyi ye yasooka ku Masaka by that time 8 bagitanga lusubi agigulidde mukodomi we sigamba nti agiguze nti genda ogizeemu sente ekole sente egulire muwala we amata abeere contented mu bufumbo bwabwe bwe yalina ng'ekyuma ky'emmwanyi yalina Leirani 6 okitegedde olwala bakakinda bamuyitanga kakinda essomero baliyitanga batya kiswera nga bagaba basale 100 ku 100 St. Lawrence omujjukire yafa mukiibi yali munaku muyitirivu St. Lawrence gundi yamuwa basale free full package jangu wano noyozanga ebintu wano ku ssomero n'asoma kati abo abasajja abalinga ku kwezo olwaleero bali mu PDM kyannaku nnyo Masaka genda obuuze be bali mu ki mu PDM today bebawa kitangi yakwata trakita n'alima oluguudo lwe mayiro 7 ziri kilomita ndowooza nga 7 wewaffe 2 kitundu ogende mu Kiwanda agireeta mu 7.5 trakita erima agipangisa kuva mu Bendeko district agitese ku Lobedi agisudde ekyekumbya ennaku 3 enkoko zigwa n'embuzi balya alima kati bamugamba jangu erw'amato okime ensigo kilo 2 tasobola kugendayo twagendayo kuba ikirasi mwabeera esaawa zino agenda nakima nkugereza ngeza kutaata mulamu yaleeta trakita n'alimu oluguudo emmotoka zimutawaanya oluguudo lwenjogerako luli kyekumbya luyitamu lutuuka ewaffe wa Sulaima luyita wa Kabunga n'abampula bajja tutegeera abamu tebakimanyi luyita wa Kabunga ne wa Serwanga ne lugwa wa Kitange Sula Nzaala ne lugwa mu Kokowe ne lukka wansi wa Saalongo ne luyita wa Musoko Yitula n'akwata wa Muganga n'akwata wa Lutaakomi yalimanga kubo yaleeta n'alima ne bali ennaku 3 kati Sula emyaka gyalimu 8 baba we kilo 2 ezensigo kuwambolola bazisimbira layini ate tezimusanga waka kilomita 7 nene baza Mukama Katonda we bali kunkumira kitange myaka 86 tasaba yadde mwana ate yalabira n'abazzu ekyo kintu si kya muzannyo is life mulamu gyali ewuwe okitegedde kakati abantu abali mu kiti ekyo benkugamba abantu abatikanga emmwanyi emmotoka 3 tudde benkugamba be bali mu kifaananyi ki ekyo bwe nkugereza n'enkomparing obwavu sigeesinga hai myself mba ninako ekifaananyi n'omukululo kuba comparing obwavu buno naddala obwabano bankola mu city nona nti abo mukwayo yejjayo yagibayo bali bubi nnyo kankiddemu kuba mulina ekintu kye mugamba nti buli lunaku yes my girlfriend yaŋŋambira ku YWCA ona Shimedi komba ndi omukyalo nene benyonyi neraba higuru okuti bagira netuula entebe ngenda kugireeba histamire meri bwembeera mu kyalo baŋŋamba ennyonyi eyo eyita waggulu ebeera ntebe naye njagala etuddeko kuki yalinnya nnyonyi lina budde obukulaba olaba ennyonyi nnyonyi kuyakola ki kuyasibira nga tuli Mombasa yajja n'alubamu 3 nemugende Fort Jesus buli kimu ekiri Mombasa betwasomanga mu history kibi be Fort Jesus bimwasomanga webiri biramu bintu bikyalo n'ebimundu bino binnyini bya there emikutu gy'omuttaka gyavanga bayitanga Mana Village noyita wansi nogenda noyita wansi Mombasa paka eri wansi emikutu gyegiri nitutambula beach nituvuga endogoyi eyo life gye nkugamba ki bagarufu twabalinyisanga ennyonyi kuva wano batwala mugenda kusula Mbalala nnyonyi we ziri zimatalisi
Niyo kati ukimanyi nti omuvubuka wo mu Kampala kwano omuwala nga ali Mbarara n'alemererwa ogenda omulaba. N'omuwa transport. Yes. Asobola. Tasobola. Girlfriend Saturday akugambye nti olwalese kanja kombadde avamba esimu eddako otandika mubuzabuza tayagala na transport nno niyo jja n'otunulamu wano nkikoze ntya juze yampa chips sinamukola ki ate wendera okugenda okakkananga esimu ekoze eki evuddeko. Yes, si lwa butaagala olw'embeera obutebenkevu obutali mako olwaleero bwavu. Sekajjako omukazi abukubuuza ekibuuzo omuyoola naye gwakera buli lunaku mu ttawuni lwaki toyambala sikaati ne tumanya nti oli mukazi omuleka waggulu. Yes. Kuyingira kibuga ne gwe ezo zaabulawo ezitaliiyo banoono bagere gwe ezo zaabulawa lwaki toyambala sikaati tumanya nimanya nina omukazi awaka tomuyoola bwe butebenkevu butakola. Omukazi asaba esente z'enviiri n'ogula ekyennyanja kya ssemutundu n'okigulira omwezi. Kaziraga twagala okulya ku ssemutundu twagala okulya ku ssemutundu naye buli lunaku okulya ku ssemutundu ogigulira mwezi. Ogenda osonda mpola mpola bwe muba munaakirya ng'omwezi guggwako agina okutegeeza nga gutandika. Ogenda n'okireeta nga yakikyawadda omugamba sirina amulindamu tosobola nakwogera enja kireeta ssemutundu zaaba ennaku zo naye nakoze order banagireeta bagireete agenda okuyitawo wali ng'agiraba n'asirika okitegedde. Yes. Kakati eyo y'embeera gye nkubuulira soogera mbeera gye simanyi njogera embeera gye nakuliramu banneyiba be twakuliramu bonna nga bali bulungi. Olwaleero eriwo yeeyo naye ndabazi PDM Operation Reconciliation ndabazi bonna bagaggawale emyoga ezo zonna program zigaggawaza abantu. Kiki ekigaanyi bano abantu okufuna ssente nga gavumenti tulaba efuba okusobola okugaggawaza abantu? Omanyi oyinza okugezaako okukola ekintu n'olowooza nti kyekituufu ate si buli akola ensobi yonna agikola nti ayagala agikole. Oyinza okukola ensobi nga tomanyi nti okola ki naye kyenkonenyamu kiba kimu butatuulako nabakusingamu eyo field kugezaako kulaba nti kintu kitemedde tutya ensonga egavumenti ya Uganda oba eya Africa teri gavumenti eyinza gaggawaza bantu ate era tewali gavumenti eyinza kuliyetinga mirimu gya gavumenti gimale bantu wabula oteekawo enkola abantu batandika okulwanira eyo keeki. Kati ng'eggwanga Uganda olwaleero lyalibadde limu ku lisinga okuba eggagga mu Africa. Lwaki? Yes, part of Africa tulina season y'enkuba ya mirundi 2 mu mwaka. Tulina amazzi kumpi buli kilomita 240 tulina amazzi agali nakyo. Tulina amazzi buli woba otudde yadde Kampala Road tulina amazzi ag'omu ttaka. Eriyo ensi tasobola kufuna amazzi ga mu ttaka. Kakati ffe tulina buli kintu kyonna. Tulina weze ennungi, tulina ettaka eddungi, tulina amazzi wabula planning yekola ki yeba teriiwo. Kubanga olwaleero tulina ebintu ebisinga okuwooma mu nsi muno biri Uganda. Sweetest things. Twalibadde olwaleero ffe tukola ki tusupplying. Gavumenti yeetaagisa kugamba nti eteekawo PDM. Ijjafisi gavumenti kunoonyeza bantu butale mu nsi. Kuteekawo mbeera nti kitonge kiki kinaatwala kintu simaba kita fresh foods kitongole kyalinga wano kyekigenda okukola obuvunaanyizibwa okutunda ebintu bya bannayuganda ebweru nga kya gavumenti nga ssente zo gavumenti ezifunako si kya muntu. Kati abantu bali e Bulaaya batunda amatooke gaffe ku street waliwo nateekako nga paundi 2 akabokisi mino gy'abantu 2 paundi 2 gyemitwalo emeka gibanga 10 mu 5 emitwalo 9. Okitegedde gavumenti bw'eteekawo eyo embeera bannayuganda bokka n'abali e Bulaaya eyo basobola okubeezaawo emmere yaffe eno nga betusupplyinga bokka. Abantu beekuŋŋaanya e Bulaaya nzina mwannyinaze balina lwe batuuka mu Katayi ne beekuŋŋaanya bagenda kulya kijanjaalo n'amatooke n'omuzigo. Omunaavu gemmotoka okuva Ejjinja ngenda wamagulete kulya ku ttooke na muzigo. Kakati embeera eyo lwaki togifuniramu nga tonnaba kufuna ssente mu bannaforena
abantu baffe betulinayo basobola okubeezaawo obutale bwaffe okusooka n'emikwano gye bano batandika obbako ne mbateekamu n'embeera muleete nnyo mikwano gyammwe giyiga emmere yaffe kati oli bwabeereyo ku mulimu nejja tugende nkuweemu kola capati n'ebijanjaalo tejja kubulwayo agwawo akawunga n'ekijanjaalo tejja kubulwayo akolaki akawunga n'ekyennyanja ekikalu tejja kubulwayo akikolaki kawo ebintu bwe bityo ojja genda okwesanga nga tulina ennaanansi egenda buli lunaku tulina kafruuti agenda buli lunaku tulina bogoya agenda buli lunaku tulina sukaali ndiizi agenda buli lunaku tulina emiyembe bebintu bwe bityo kati zino programu zino ez'okugaggawaza abantu zogamba bazituwa nga tetuliredi kankuwa ekyokulabirako ewammwe Kasubi tova Kasubi kakati Kasubi olaba waawo midaala wayinza okujja kati kana akavuyo k'ebyokulonda PDM egenda kwaka kati nga bajja mu katale nga bannange abagala okufuna ssente muzifune kati bagamba naye kasente kano nti tujja kkaza mu mpolampola kati nga omukyala bamugamba afune ssente gwe bagamba okufuna ssente yennyoko nga bamuwa akakadde ayina omudaala omudaala ogwo abadde agenda n'agula entula za mutwalo ogwo n'agula biringanya wa mutwalo ogwo n'agula ennyaanya kakwota ka bokisi n'agulirako n'obuntu n'ateeka ku mudaala nga gutambula mitwalo 15 ku mitwalo 20 omuwadde ssente kati bw'omala omuwa ssente mu butamanya olumuwa ssente bwe pa aga nti kapita akoze eki ng'ayingirawo ng'agula ebokisi y'ennyaanya twala ago ng'agendawo ng'agulawo ettulutulu lyaki kati ogenda ogera bwetega emitwalo 7 aziteese ku mudaala naye omudaala kapasiti gy'abadde bamumanyidde kukuleeta nnyaanya za mitwalo 3 waligamba yeeyongeddemuko kera nteera ali luddawa kera nteera ozimba muzimbe tumusomesezza okitegedde ffe waffe bwebakulira baffe basaamanya bonna bazimba amayumba awo bajjajjabo baani bazimba amayumba nga bali mu butale yakiranga n'amanya nti nze ndi wankoteezi tagenda ku mmotoka ajja kuwona asseyo enkota 5 n'alondamu ettooke ery'ekiwagwa ebirungi n'alimuggyako n'alisala oli n'amanya nti owaayo oli omukyala atunda amatooke g'ebiwagwa ebirungi kakati agenda okwesanga ali mu nkota 10 agenda okumala omwaka ng'asuubula ku loole ojja mpolampola yes naye gwe omuntu omuwadde ssente omusomesezza aguze ennyaanya zibiridde kuki omudaala wabutamanya nakugamba abakyala bali Sudan South Sudan bonna badduka bu microfinance wano yes tebasobola kudda bali eyo nga bali basuubuzi ba muno yes nenge kyamuddusa baleeta bu program bwa microfinance babasanga nga wakane babakuba ebifaananyi babakola kiri babawa obusente agenda ogira bwati nga bamunoonya asibira Sudan myaka 15 bali eyo ffe tubamanyira tubaddeyo kakati ezo yenteekateeka abantu abasinga obungi towa abantu balwanire ku ekyo bw'onootandika nti ndiiza atambula abantu bajja kulima ndiizi so why ndiizi aliko akatale bw'onoogamba nti vakedo aliko akatale abantu vakedo bajja mubulima gwe teekawo buteesi mbeera ti emotoka yayise muno nti yowayi gundi ndija vakedo awo ogimanyi nti kakati bw'omala okukola bwotyo nga yagala okwongera obutale mu ebyo bw'omanya ku kyalo nti kubaddeko wa vakedo ali ogwo omuga jangu vakedo nomanyi sente zivaako nti buli mwezi buli wiiki nti njako emitwalo 2 nti katuba twagala wadde kiki ekikutawaanya nti kabodaboda amumuwa bodaboda nga bamugaba munde bambuza owayi bodaboda nti ati vakedo nze mwenzijeki bodaboda yes kati ojja kwesanga abantu bali maki vakedo fene bajja musimba ebyo nabisimba osimba muti n'oguleka togusulako nti ogufukirira kubanga tulina ettaka eddungi exactly environment nungi n'ogamba Uganda ndi ensi abantu 9 nti eri mu agriculture nodda mu Kampala KCC enoosimba emiti obuti simba mu ffene simba vakedo simba emiyembe ku streets kubanga gyonna muti sekanyago gyonna biki kizo butakulira bulungi why kiki ekigaana ate ettaka lya mulimu emiti minene mulimu emiti kyati emizungu
nga kati kamerera wano mu fuuti 3 naka avocado mulimu emiti gy'emicungwa avocado sinamulaba naye mulimu emiti gy'emicungwa gyendaba gimerera mu fuuti 3 nnya egimije mugiteeke mu street kubanga ettaka liri mu Kampala virgin soil tirinaba kuliibwako kintu kikumala bbanga ddene naye abantu basobola okukkiriza avocado oyo okukula kati ekyo nakyo oyinza okireetanga ensonga oyinza oyinza okireetanga ensonga nga ne gavumenti ezo ziba ssente kyenakugamba nze olero yambuuzaako mutabani ne mugamba nze sitawaanya nsi no nga mbadde nfunye obuyinza sikuwa mayiro 5 za komera abo bonna bagenda kulima eri zesifaayo kamera zokka sitawaanya na vakeno namukutekaka tokwatako no kamera kumaca pikinga senene ng'ogenda kulima TV ng'enkulaba nti buno alimira wano nti yanudde kado wa state council kakati ebyo nabyo naffe tuleeta abantu n'obateekamu embeera kamera ozirina muntu mutunuulire bamusange ewaka tumugoba na misinde muleke nibo mulaba agende alirakisinge kyo mugende munne jangu wali bakuzanyire ka video wali naye kati munnange omusango nti omusango nti ogenda kulima eri mu famu okumala emyezi 6 fakedage ate bakuleete ku TV bakubuuze nti lwaki oli wano ninabba vakedemu emyezi 6 tewali ayinza kukiddamu discipline yeekola yokka mu layini yes kakati system esobola okutereeza ensi nayo weeri ne system esobola okugaggawaza abantu weeri just kugiimplementinga tuwa abantu sente tewali sente zigenda gaggawaza abantu Afrika soka abantu sente tuziryanga za politics mulowooza nti omusajja atuddiza exactly patulowooza sente za kalulu era kati bazirinze abantu abeetunga sente za 226 nalabyeko yabadde monitor yabadde observer nti omuntu okuwangala akalulu alina okuba ne biliyoni y'esente obubaka bwa parliament yes bwekiri kakati bamemba tetuleta 5 be balina okukola ki okusasula ezo naye ng'abeesimbawo kubisa buli kifo nga mulimu abantu 4 kitegeeza tujja kuba n'abantu 1000 yezi kakati 4 nga buli muntu wa biliyoni sente meke zigenda okukola ki kati abantu ne mubalinze ezo sente ne baziryanga abavubi ne baziryanga ababbe ne ziggwawo ne balinda sente endala oluvannyuma lw'emyaka 5 nakugamba nze gavumenti yange yali badde nzibu nnyo retirement people bokka balikoze mu gavumenti myaka 67 be bali badde bagenda mu parliament jangu kujoga kunywa kachina kusoma maulo deye uwo sikuja kugaggawalira mu byabu no way oyina kujja ngoli mugagga bali givuddemu tewali yali yingidde mafuta gokka genkuwa